Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Ssenkulu w'ekitongole ekitwala ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority KCCA Sharifa Buzeki ategeezezza nti oluvannyuma lw'enjega ya kasasiro eyagwawo ekiteezo omwaka oguwedde, abamu ne balugulamu n'obulamu baafuna ekifo ekirala we basobola okuyiwa kasasiro akuŋŋaanyizibwa kuba ekiteezi waali wajjula dda. Atujja kutandika okubanga tulongoosa ekifo ky'ebuyala we tugenda okuteeka eddongoserezo lya kasasiro, nga muno tugenda kuteekawo gye tuyita web bridge ekigenda okupimanga emmotoka eziyingiza kasasiro mu kifo ekyo. Wabula ono agamba nti kati bali mu nteekateeka ya kutereeza kiteezi kuba weetaaga okuzimba emyalo okusobola okuziyiza amazzi okwanjalira mu nnyumba z'abantu naddala mu biseera eby'enkuba. Ono ategeeza nti ng'ekitongole bali mu nteekateeka ey'okumaliriza okusasulawo bonna abafiirwa ebintu byabwe mu njega eyagwawo omwaka oguwedde, ng'abantu 18 bannyini nnyumba ezaabuutikirwa kasasiro baasasulwa dda, nga kati bakuddako okusasula abantu 7 abayingirirwa amazzi mu mayumba gaabwe. Abantu bannannyini mayumba 18 agayonoonebwa nga tugezaako okuyisaawo ebimotoka okukola ekkubo okununula abantu abaali bafunye obuzibu obwa kasasiro. Abantu abo essente zaabwe z'abasasulwa baaliirirwa abantu 18. Tulinayo abantu balala 7 abalina amayumba agayingiramu amazzi ng'ebisasiro bino bimaze okuyiika. Abo nabo Chief Government Valuer ali mu kukola mbalirira ku mayumba gaabwe atubulira omuwendo ogwetaagisa abantu abo basobola okuba nga basasulwa. Eby'ekiteezi ng'obitadde ku mabbali, Buzeki asiimye abo bonna bakola ekisoboka okulaba nga bakuuma ekibuga nga kiyonjo, nga wano akuutidde bannakampala bonna okusigala ku nkola yaabwe eyonje wamu n'okwettanira okusimba emiti. Abaagala okulinnyirira ebifo bino obirabisa obubi, okutangirawo bonna abaagala okumansa ebisasiro mu kibuga, naye ekyo tekimala. Okukuuma ekibuga kulina kutandikira ku ffenna, nga nja kusooka okusaba bannamawulire bammwe abantu babawuliriza nnyo era babalaba nnyo, muswaze abo bonna abakola ekyo ekyenyigira mu kuba nti ekibuga kyaffe bakyonoona. Ono yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana b'oku nguudo z'omu kibuga Kampala ogweyongera buli lukya, newankubadde nga bafuba okubaggyako ne babatwala ku masomero babangulwa ebintu eby'enjawulo. Ono ategeeza nti mu mwaka gw'ebyensimbi guno basuubira okumaliriza enguudo eziwezaako kilomita 47 wamu n'okugugula emyalo egy'enjawulo mu kibuga Kampala. Tusuubira okumaliriza enguudo zaffe ezisinga eziri mu projects zaffe zino 2 omuli KSRRP ne GKMA project. Tusuubira okuzimaliriza omwaka gw'ensimbi guno gwe tulimu. Buzeki agamba nti bakyagenda mu maaso n'okuzimba obutale, nga wanaanokoddeyo obumu ku obwo bwe baakazimba nga kwotadde ne zikaabuyonjo. Gawaza bannakampala oba okubasobozesa okukola emirimu egivaamu ensimbi. Mwaliwo ne mulaba nga President Museveni atongoza olwaggulawo akatale k'e Busega nga 7 ogw'omusanvu. Akatale kano kabudamya abasuubuzi 20,000 era bano bonna twamala bawandiisa n'ebintu byonna bye bakola mu katale ako ne tumala okubikakasa n'abakulembeze baabwe ne tubalonda. Mu kumaliriza, Ssenkulu wa KCCA ategeezezza nti balina enteekateeka ey'okuggya abantu bo bayita bakireresi ku nguudo, ng'agamba nti bakola ekitundu kinene mu kukyafuwaza ekibuga. Mirimu Kenneth akusakidde emboozi eno ku KSTV Agalero.